Okubalukawo kw'ekirwadde kya COVID-19 kwakosa abantu mu bintu bingi ng'oggyeko ebyenfuna n'emirimu wabula n'obulwadde bw'omutwe obw'okufuna obuzibu ku bwongo nakyo kyafuna omukisa mukadde ako. Mu kwogerako n'omukugu ku bulwadde bw'obwongo Dr. Kwaga Claire alaze nti omuwendo gw'abavubuka abatwalibwa ebutabika olw'okukozesa ebiragalalagala gweyongedde bw'ogeraageranya n'ogwo ogwaliwo ng'ekirwadde kya COVID-19 tekinnabalukawo. Okusinziira ku bujulizi bwe alaze nti olw'okubalukawo kw'obulwadde buno mukadde ako nga tebalina kyakukola kyabakosa nnyo era nti ne batandika okukozesa ebiragalalagala ebitali bimu omuli n'enjaga. Galagala ebiriwo ku market ennaku zino byeyongedde. Abaana baffe abato, abavubuka abatalina bigenda mirimu oba kusoma beetaba nnyo mu bikolwa bino eby'ebiragala era nga kimanyiddwa nti nno enkozesa y'ebiragala bino eyongera ddala obulwadde bw'obwongo nga kyekimu ku kizibu kye tulina okutandika okulwanisa especially mu baana abato, abaana abagenda mu masomero. Abaana tubate kati ng'abazadde abaana mu occupying waliwo activities nyingi abaana ze basobola okubeeramu okukendeeza ku budde bwe balina obubeera nga bali idle. Ono okuvaibwa ati asinzidde mu nsisinkano etegekeddwa ekibiina eky'abannamawulire abasakaaga ebyobulamu mu kibiina kyabwe ekibataba ekya Health Journalists Network Uganda era asabye abazadde okukola ekisoboka okulaba nga enkozesa y'ebiragalalagala erwanyisibwa mu baana. Waliwo activities nyingi abaana ze basobola okubeeramu okukendeeza ku budde bwe balina obubeera nga bali idle. Kinaayambako then abaana okukendeeza ku nkozesa y'ebiragalalagala bino naye n'okuba nti nno tutandise okukifuula nti kya bulijjo okukozesa ebiragala ne ku social media nti bifuulibwa nti kya bulijjo oba nti eddagala liyambako omuntu wanywa enjaga n'owona obulwadde bw'omusujja. Ekyo kigenda kukoseza ddala obulamu bw'abantu, mental health y'abantu kubanga eddagala kiri scientifically proven nti likosa obwongo era ne kyongera risk y'obulwadde bw'obwongo. Mu bwofu bwe bumu alaze nga bannansi abatali bamu bwe bakyalina endowooza nti obulwadde bw'obwongo obw'omutwe bukyalogebwa bulogebwa. Ndowooza yaffe ku mental health oba ku bulwadde obw'obwongo ekyali nti abasinga bakyalowooza nti nno buno obulwadde buviira ku ddogo oba buviira ku bintu ebirala aba bajjajja era ng'ekyo kiziyiza abantu okugenda mu malwaliro okunoonya obuyambi. Naye nga singa twongerayongera okwogera ku bulwadde buno obw'obwongo ne tusomesa abantu okuviira ddala mu byalo buli wamu ne tusomesa abantu ku mbeera y'obulwadde buno ne bamanya nti bulwadde nga sukaali oba pressure. Kwagala asabye abantu okukozesa obuweereza obuliwo mu malwaliro ag'enjawulo obukwata ku bulwadde bw'obwongo newankubadde nga butono butya. Abasawo bwe bali yadde nga capacity ntono oba ratio nnene abalwadde n'abasawo gye bali mu malwaliro kubanga bwe tuba twagala okuzimba oba okuimprovina mental health tukozese resources eziriwo yadde nga zeetagisibwa okwongerako naye waliwo eziriwo nti tutandike n'ezo encouraging abantu okujja mu malwaliro kisingako okusinga okusigala ewaka. Resources eziriwo mu butono bwazo weeziri. Kyogeddeko n'omu ku baakosebwako ekirwadde kino era naye atuwadde endowooza ye. Omutwe ogamba balaba nti sayansi waabwo tali exact tali nyakuolo olwala malaria ne bagenda mu labazi ne bakebeera nti olina plasmodia plus ekwate mu paati nakusatu jakuwonya. Obulwadde bw'omutwe it's a behavior science. Bakuteebereza buteebereza bagamba katulabe oba kikinakola kati okufuna ekinakola tekikolerawo ate olina kukkiriza nti oli mulwadde n'ogezesebwa okufuna ekikolera. Mukyatwadde emyaka nga 10 nawezesaako kutanyo eddagala eryawufu osaba mutuna eddagala eryokolera balifuna ddala byali isi emba nga nkola ebintu byange bingi nnyo nempasa nezaala abaana nentandikawo ekitongole kyange nesoma kati nanti okona digiri nemba nga nkola buli kimu kyonna ng'omutemera gwakola nga webaseddwala. Yise Kigongo
ku lwa Channel 44 olweggulo.